إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi era mu kaseera kano kennyini ntwala omukisa guno okubagiza b'ennyumba ya Sheikh Al-Hafidh Sheikh Suleiman Ismaila Nkata rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yatuvudde ku maaso naye kennyini okumusabira olugendo lwe yatandiseeko Allah lumwanguyize eyo gyali, kubanga Allah tabaraka wa taala tugamba ti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunya wa fi lakhira. Allah tabaraka wa taala atulaga mu Qur'ani okunyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu ekya la ilaha illa Allah wano mu bulamu obw'edduniya okubanga bakinywererako insha Allah, then mu bulamu buli nga bamaze okusimbula bajja funa obulamu obulungi. Omusomesa oyo ebigambo nze ebyange bingi kuye ebyokumwogerako. Ekisookera ddala watuviiridde ku maaso ate abadde wa mugaso nnyo eri umma, kubanga kati adde makyuwa nga takyagaba tugira mu bigambo, takyanoonya muwaana, tayogera nti bamweka mwogo oba kabaasa, nga yeegendereza makulu kyabadde akola kati adde akinamu, abadde experienced. Era nga bw'atula bw'ati ku muzindaalo owulira nga aggumidde, n'eddalusu oba semina owulira nga eggumidde, kasitaba nga yali mabega w'omuzindaalo. Mu layini yonna nga wagenda okugira oba topic ki oba mugimusuddeko awo ng'owulira munywevu. Okusooka okumumanya nawulira katambi nga nvuunula Qur'an, kubanga nali simumanyi nga simuwuliranga nako. Naye bwe mpulira akatambi ke nga nvuunula Qur'an al-Karim nemwekanga nembuuza omwana seekaani oyo. Twali waffe najja nankumi ku muzikiti abaana batunda obutambi, yali amutaddeko awo nga tuva mu isha. Nensembera nemubuuza oyo yaani, nanga nti bamuyita Nkata. Yanga bavugambi kigambo kimu nti Nkata. Naye nze yankanga kwe kwongera okunoonyereza ku ye, nenyongera okuwulira ku nzivuunula eya Qur'an. Bwe nayongera ogiwuliriza neyongera okunkanga nga ndaba mpanvumu eteekeddwa okuba nga akikola mukugu, ya muntu mukugu, siggwamu bigwe oba okubyetuuma oba obigattagatta, kubanga olw'okubyetuuma nebifaanagana ng'ebituufu. kituufu. Nentwala omukisa okunoonya Sheikh Ismaila Nkata yaani. Al-Hafidh Dr. Muhammad Haruna Bukenya yandabula nanga nti oyo khiriji al-Jamia al-Islamia, oyo alina diguri okuva e Madina e Saudi Arabia, kubanga yali antiisizza. Era ekyaleeta ekyo omutakula naye maze okwegomba enzivuunula ye nga njala giyita ku paalo abantu bagiwulirize, naye nga nkyatiddemu, nga nkyekanze nkyatidde nga njala kumanya omuntu omala omwetooloola, omala okukakasa ddala. Dr. Al-Hafidh Sheikh Muhammad Haruna Bukenya yakantema nti oyo munnamadiina, naye lwakuba mu myaka mikaddemu awo wentegerera Sheikh oyo. Era neŋŋamba abaana baffe abamu production nti bwe mugifunira yonna Qur'an ya Sheikh mugiteekeko, terina buzibu kubanga alabise nga mutegeke. Ate Sheikh olwagiteekako abantu nebawoomera kamala nga buli omu abuuza bampe ku musomo gwa Seeka abadde. Kati then netukwatagana mu madarasa agakuno agatali ga muno, ntandika osisinkana ku madarasa agamuno n'agatali ga muno nga mu Johannesburg, Cape Town, Durban, Florida, n'ebifo ebirala Juba. Era wafiiridde tube tulina safaari adde alina safari gyalina okubaamu eya USA
mudarus ebadde eri mu pipeline eya UAE mu Ramadan era naye ebadde mu pipeline. Allahu akbar. Nasemba okuba naye mudarusu etali ya muno twali Juba. Twali Juba Ramadan ne tusangayo oyogolaba nga tayisa talawiya zonna nga azimalayo. Musajja abadde w'amaanyi Sheikh mu ngeri nga bw'omulaba ku maaso go olabanga atasobola naye nga alhamdulillah. Era waliwo olumu manye Juba wayokya omusajja wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Kati eno ate kulaga inna Allaha indahu ilmu inna Allaha indahu wa indahu mafatihul ghaib yaine ebisunzo bya elimu ya miteeko 5 eno yevunula 2 nti bye wa 2 5 yamanyi ebikolagana ne kiyama egenda kubeera wuddi program etandika etya kati nga gwe woliwo emikolo omanyi ekisooka wano abako bajje wano wajja kujja basenga kati byonna program nga bwegenda okutambula ku yamulukaya nti lyagimanyi tusooka kituzaako ki yabimanyi. Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha enkuba yamanyi etonya eddi buziro ki eneekosa teekose liita zimeka yamanyi ekipimo kyayo teryamanyi kaddeka wadde bamalayika abakola mu department enkuba abatamanyi. Wa ya'lamu ma fil arham oyo mwana w'omuwala ali ku ssomero ye akimanyi abaana banaazaala bameka mu duniya, banaaba balenzi banaaba bawala munaabamu abalongo. Mutabani oyo gw'olina gw'oyagala obulungi ennyo yamanyi alaazaala baana bameka mu nsi. wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Teri nempresentinga program nensala dhuhur nenda lunch digri kawungezi nenzirayo gwekyo kyolina wakati mukuba okabodo kukuba wakati tobirina tosobola okugwa mu trailer tobirina okubika kusawa 10 nazi kwanje tosobola. La hawla wala quwwata illa billah. Olite kati Sheikh Nkata botunira emisomo gye gyonna oyinza oganta adasiibula butereevu kubanga yogedde ebigambo bingi egiddiriŋŋana ennyo bwe tuba kubanga situmanyi nnyo aqida tuga nti yamanyako abadde asiibula nga yategeerako ekitaliiyo kuba naye singa adde yamanyako Sheikh teyandibaddeko ne ku mizinda anti takyayogedde wama tadiri nafsun madha taksibu ghada. Tosobola kumanya bikutuukako nkya. Irimu ey'okutaano etalinaalina okugyako jalla jalaaluhu wama tadiri nafsun bi ayyi ardin tamuutu. Olifiira wa olifa ki luliba lwakumeka ssaawa mmeka nomba eki teri kubanga toyinza kimanya nti takisi mugenda okuba egenda kugwa mu tuleera n'ogituulamu tosobola abadan kaboda kagenda kubuukako omupiira nga tukkirira ebyo Allah ebyesigaliza. Kati ekindeesezza bino Sheikh bwe yaŋŋamba nti tosobola kuvunula Quran nga togikwata nga n'abaffe tubalina wano n'addira munnayuganda nga yasoma ng'ate munnayuganda yavvuunula. Mulimu gw'amaanyi Quran ennamba ate naawe abikola akola editing eyo olina okuba nga olina obwongo alina kuba hafizu kwekyo oluyita luto olina kubanga bimakinga oba oyinza okukola ensobi kuba Quran nyanja Quran ngazi. Naye lumu tuba tuli mu hijja sanga omu ku bamashekhe baffe abato ng'ali mu library agula bitabo agula zitafsiri zokka Bagawi, Ibn Kathir, Suyuti, Shawkan aguze nemubuuza bino byonna obirazaawa nanga njagala kubeera nga Sheikh Nkata. Subhanallah. Njagala kubeera mukugu okuvunula Quran nga Sheikh Nkata. Biringa 17 ndowooza nembuuza nti yo wagikwata nanga nti sinamu wadde juzu n'emu
ne mugamba nti ebitabo byonna tusasulako n'ekimu bireke tusasulako wadde n'eki tusasula sookoddeyo nambuza ati nemuga sookoddeyo mala okukwata Quran Karim toyinza genda musinya wano nga nepiwano tonnagiyingira tolina wadde ejjuzu n'emu ng'ogula tafsiri Ibn Kathir nemugaa nti ekirooto kyo si kibi ekirooto kirungi naye waliwo amadaala g'olina era osobola okituukiriza naye baako bweweebuuzaako ebyo ogenda bigula obiteekaawo enfufu n'ebiyenje bibeera omwo paka ebirikaddiwa tolina toyinza somamu neeki sooka oyite mu kindagatini naye ebyo byonna byonna bitadde ku mabbali sheekhi naŋŋamba nti kyekyali ekirooto kye n'atandikira eyo najja ng'aseseetuka naye nno abadde aludde mu field niye okusooka ensi yali temumanyi ekituufu ekyo sheekhe bw'okyogera kituufu yadde aludde mu field eyadde awa ng'asomesa ng'aweereza naye ng'ensi temumanyi nga gyali gyozaawo emitimbagano gino bwe jajja ne batandika omutusembereza ennyo radio pal nemusembeza Thuraya Islamidia nemusembeza nnyo mu misomo abantu ne bajja bagala sitayiro ye yakozesa ng'asomesa rahmatullahi alayhi rahmatan wasa ntambuddeko naye safaari ezisooka mwemu jjukira nti bakugamba mu mateeka g'obusiraamu okuga nti Seeka Kakeeto oyo mumanyi yes oteekeddwa okuba nga lyotambuddeko naye mu bimu byoteekeddwa okuba nga lyokozeeko kutambulako naye kubanga safaari ejjayo nyeemize butereevu kituufu ntambuddeko naye safaari ezisukka mu mwezi nga tusula naye saamulaba mumuze gonna alhamdulillah talina takabbulu kubanga ku myaka gye asobola okuwa orders gwe nkwatira ensawo ekyo gwe mumpereza emmere abadde abyekolera sula ensawo ze gomala okumwesibako kakwatireko eri tensawo eno gikwati kinalabika kitya gimpe tuula wali tugenda kuleetera emmere nga yayimusa edda ye nomugaa nti agwe kati tuula fe tugenda kuleetera tofaayo nti nze owomukyalo ntuma ab'omu Kampala bambi tawadhu ayeyo Allah nze sinza kutuma ba mu Kampala mwe mulina otuma nze omunakyalo samulamu mumuze gwonna twali naye masafaari mangiko mu ziwoteeri mu amawoteeri ag'ebbeeyi ennyo naki era ye ng'akubuulira tinze munange ndi wakyalo kano simanyi bakakola nomugaa nti sawa obusangalo amazzi gajja kujja ng'anoonya akasumulula amazzi takalabutaka nomugaa nti taapu ya sensa gweteekawo bwoti engalo bajja kuwa amazzi nti akunako nkayize teeraga abadde talina kweteeka mu butaala byatamanya gambirawo tinze kano jangu kandagiro kino bakikola batya twaliko olumu mu Johannesburg waliwo omwana omulenzi abeereeyo e South Africa naggaga Allah mutukumire nga yatuvuga waliyo bayita Dumba Adams waliyo bayita Abdul Karim owa Royal Kings Schools yali atuvuga mu motoka naye ng'emmotoka kirabika yali ya mulembe nnyo zino empya zi Range Rover kati nemugamba atule maaso omugenzi nemuggulira ziralinga nfuba nnyo okulanga nze nzigula oluggi atula tulaga nenduggula afulume n'atandika okubako ebibuuzo byabuuza bikolagana n'emmotoka motoka mulembe nnyo nnyo zino zimyaka ino naye ebimu batubireka naye kati era kwegaka tunoonya tawadhu ya muntu oyo yabuuza ebibuuzo nfufuolo ku motoka erina eringa oba TV awo mu maaso byonna kwe babikolera kwegamba nga esobola okukulaga ebiri ebweru erina kamera nozanga yeri mu bwengula egera negikulaga ng'ate bakakulaga kali mu luguudo kadduka emisinde naye nga kamera eyinza okulowooza ndowooza eri ku mwezi eyo
sheekh ne kimwewuunyisa nnyo nakulaga omupiira guno omukka ogulimu guno gudduka speed weti nga buli kyonna ekiri ku motoka okirabira ku screen eri awo nene nnyo nnyo nnyo. Sheekh yagenda asoma ebiri ku screen, kano kakola kino, kano kakola kino, kano kakola kino. Kati gino gye mipiira gy'emabega, kati zino zettaala ez'emabega zonna namu singa kubaako efudde bakulaga. Liti bamuyita Abdulkarim Wandera ali mu Johannesburg awo mu Uganda. Naye Sheekhe, okusinziira ku bigambo by'oyogedde ndaba nti tunoonyezza nnyo mu bwetoowaze bw'omuntu. Olina emabegako eri ku misomo gyo gy'ozosomesa nga watulagako nti teri muntu alina Qur'an nga Allah yagimuwa ng'alimu okweraga n'okwekuza n'okulaga embeera nti ye wa waggulu. Kati ekyo mu bigambo bwo byogera ku Sheekhe Nkata nkakasanga ebigambo ebyo kye watugamba ate kiri tukisikayo ne tukijja. Anti Qur'an al-Karim bw'eba enejja mu bulamu bwo byesooka okugobamu ge malala era bwe gagaana tejja. Katukomewo katono twongere ebirala insha Allah. Barakallahu fikum. tulina by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah situla abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiriddyo okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Qur'an. Tafsir mwogenda okuyigira makulu
n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku webusayiti yaffe. Ne tulio wano ko opposite ne Old Kampala Primary School ku Coronation Road wenyine wetuli okuliraana House of Zaka wetwadda jangu twegatteko jangu tutambulire wamu nga bulijjo. Bano banafaamu Kalu Enterprises Uganda Limited tukwanjulira hardware yagaggadde ekutuusaako ebyokuzimbisa eby'omulembe omuli sementi, misumaali, mitayimbwa, busomi ate mukwatagana nakunnyonnyola naye ate mu eyayita style empya ebadde style empya nnyo wano waffe Sheikh Al-Hafidh Ismail Nkata rahmatullahi alayhi rahmatan wasa tumusabira Allah amusaasire olugendo lweyatandiseeko mu nju empya mu bulamu obupya bwe yagenzeemu era nga bwe tusaba naffe Allah atusaasire bwe tunaba tutuuse ate mu bulamu obwo bwe yatuuseemu. Mbadde nkyakulaga obwetoowaze bwe mu safaari ze mbaddeko naye zonna waliwo abantu batambula safaari nga bakalubiriza nze sirya kino sinywa kiri sigira bwe nti awo sisulawo wabi awo bulankani mwatufudde hoteri mbi olugendo oluna nalutambula ng'ayomba nadda ng'ayomba ye buli kyemuleeta si kyeyadde ayagala si yoyo embeera gyasangawo eri suitable buli gyasangawo eba suitable so sinze bino sibirya nze wano sisulawo kyasangawo mubirenamulako amaana nga bomanyi bwe mutambula eyo osanga abantu naga nti bali tusomesa kano kasukaali kako kano kaseekankata naye njukira luli tabaayo munno mutereevu nono tagenda kuddamu amusanga amubuuze nti wayi kasukaali kenakuwoleza kaatuuka eyo beta amaana oga nti wayi nasanze omwami mu kifo bwekiti naye yampa emitwalo gy'etaano gino giigino eyo amaana ezimu ku amaana ezitali nyangu kuba nti kuli accountability butereevu kituufu n'olitaddeyo musanga nti kumubuuza nti n'omutegeera ti wamutegedde oba tiyemugedde namanyi ekyo alhamdulillah. Kale nno bannange ntwala omukisa guno okutegeeza umma yonna at large twaviiriddwako omumanyi omukamanyi mu kaseera ate we twali tumwetaagire ennyo kubanga abadde amaze okufuna experience abadde amaze okufuna obukugu amanyi bakwata ensonga mu kaseera aka fitina kubanga akaseera aka fitina mu mwezi ndalogo teguba mwangu wallahi kituufu abamu bakozesa bubi mu kaseera aka fitina buli ajja abamu agukozesa bubi n'asiwuuka empisa n'akasukawo byakasuseewo oba binaakosa oba tebyekoseye tumubuulire ebyo naye abadde mwegendereza nnyo mu kaseera ng'ebintu bitabuse okupima n'atupimirako ebinaatumala ebirala nabyesigaliza naye nga balina naye ebizitowa n'atuwako ebipime aga nti kambaweereza ebyo bino kambyesigalize. Bwebaka bwange bwe njagadde okutuusa eri umma oba oliawo biidhinihi tabaraka wataala n'okusaasira b'ennyumba ye naddala omukyala n'abaana kubanga kaseera kakugezesebwa n'okutegeeza abantu nti yafunye enfa ezitali nnyo okuseega si kirungi okuseega si kirungi kubeera ate kuyigiriza eri gwasigaddewo ng'oli mulamu okusinziira ku bigambo imaamu byayogedde. Kati imaamu okusinziira ku ebyo tugendeko mu kutunuulira omuntu yenna. Waliyo omuntu asobola okuba nga alina Qur'ani agikutte bulungi n'ayingirwamu tugeze embeera za byamizannyo omuntu wa kungufu omuntu wa bikonde omuntu wa biki Qur'ani nebeera mahajura mutwe nefuumuukamu nesenguka. Qur'an al-Karim omuntu yenna asobola ogikwata
asobola okuba munnabyamizannyo ebbanga lyamala nga byakola biri halaali asobola okukwata era Quran al-Karim esobola okuva mu muntu nemuddukako nabbi yakigeraageranya sallallahu alaihi wasallam n'eŋŋamiya ebadde enjala eŋŋamiya ebadde ng'enjala egiruma ne bagijjamu omugwa naye ng'ebyokulya ebirengera mu distance emisinde gyewenyuka ye Quran al-Karim. Quran al-Karim okuva mu muntu kasita ava ku system yayo nga okwebagala ebyonoono simanyi azanya ludo sijja kuleeta byonoono binene kampite ku bino ebitono abeera ku TikTok asindika patunulira ebifaananyi bakyala bambadde obuntuntu Kurani tosigaza efumuka Allahu akbar nezikira anti Kurani ibanga nnimiro bw'otayitayo bw'otagiza bujja buli ogenda okuyitayo nga tulina wesa kigere Allah nga wazise ayo zinoonya netandika wakati neebula oba netandika ne wakati netambula gyeggwera neebula nga tulaba kkubo efumuuka era edduka naye emizannyo giri halal mu busiraamu tegirina buzibu na Quran al-Karim emizannyo egiri halal okugeza emizannyo giri fiziko gyonna nga girimu amaanyi kudduka kutuyana kusamba mupiira kasita gibaako ebintu bisatu ekisooka muraat awqaati sala okubanga tobikolera mu biseera bya sala ekyokubiri al-libaas enyambala obutambala bwetwogera n'okunyambala balowoozamu bakyala bokka n'abaami bennyini enyambala kikulu n'abaami bakola enkunamyo bakunamira ekyokusatu obutabaamu kumokola kwetemula kati ng'emipiira abamu ate beetimakulinnye mu kifuba kire naye ng'agenderedde ebyo byokutemula nga tebirimu ebyo kasita bivaamu emizannyo gyonna egiri fiziko mirungi era bali gikubirizibwa n'okukubirizibwa kubanga gireeta fiziki n'okola bulungi ibaada ng'oli mulamu so okuva ku sujuudu okuyimuka okimeera akendala ng'oziitowa weekera buweekeezi egyo emizannyo egiri fiziko egipakusa omubiri egipakusa omutima mirungi nnyo ye gwe yazannyanga sallallahu alaihi wasallama yavuganga nsolo za mpaka olwaiza twandiyise ng'emmotoka z'empaka yagwagalanga nnyo anti nagwo guli fiziko nnyo tevugika obwongo bulina okuba nga bukola 24/7 ate omubiri javaayo ogwe eno gibalansinga Allahu akbar kubanga tebakusibira kuli nga asibyeko omugugu oba obuukabuuka ng'edduka yandibadde atwala bibiri okuyimba kwe n'akusigaza kuba yali muyimbi ne Quran naye kati olaba kiri yakisuula aliwo omukyalo oyo baba muyitaani yatambula nnyo katambi awo nga ebyokuyimba yabivaamu yatola shahada yatola shahada n'asiramuka n'asalawo naga nti ngenze kudda eri Allah wange naye sheekha omukazi asoma Quran nja mukufunirako olwatula shahada n'ayiga Quran n'atandi n'agenda n'atuula wansi sooka kugenda n'atula n'ayiga kusoma yasooka kutola shahada bwe yamala n'atula n'atuula n'atandika okusoma Quran kubanga jjukira nti Facebook eyo simanyi WhatsApp social media byakwegenderera kituufu basobola omumuleetawo ne bakulaga nga yasoma ng'atalina kyamanyimu naye kyeŋŋanyenyamimwa si byebiri ebyokugattagatta ye kennyini nga ye magulu meeru magulu meeru naye mukyala badde sikiwuliranko Allah njakka kunoonyeza njakka kulaga naawe ojjakka kakasa mu kifuba mutulamu kimu temutulamu bibiri naye ng'omuntu asobola okugaa nti kino kati kankireke bw'aba tugeza abadde muyimbi naga nti nsomeseddwa nga bino bye nakola abo bangi nnyo batutunula Lukumaani musajja waffe abo bangi nnyo waliwo omuvubuka yali omuyimbi eyo mu Saudi Arabia naye omusajja omu muzeeyi n'amugamba nti eddoboozi lyolyo liraba eriyimba nti ate singa oteekamu Quran kijja kusukka kati omu ku bayimamu b'Eriyaavu wange yayiwamu Quran ate negujja bagira ne Sheikh Abdallah Al-Matrud yali goalkeeper musomi wange yali goalkeeper was expresses villa ezeyo Saudi Arabia
era yafunako award best goalkeeper of the year. Naye omusajja yamukulu yalina eddoboozi eddene, yalamu eddoboozi nga ddene nnyunnyu, namugaa nti eyo kowa gy'olina gwe tomanyi na bugagga bw'olina, n'oyiwamu Qur'ani bw'oti. N'agezesa bwe yalaba nga kikola n'azzaayo girafisi za kiraabu. Naga nti nze ngenzi. Emijoozi mugiwa omulala, nze singenze ku birala. Best goalkeeper of the year. N'awaadi ng'emulimu 5. Aga nti nze ngenze. N'amanya nti bino bya dduniya kangende kwata. Kati n'akwata ensi yonna omubabiro. Y'omu ku basomi ba Qur'ani abawulirizibwa ensi yonna, Sheikh Abdallah Muhammad al-Matrud. Musajja mulungi. Soma Qur'ani nseeneekerevu okuva lwatandise mpaka lwamala. Peesi ebireeji. Mutereevu. Abamu peesi ekyukamu. Ase omusomi wange oyo. Peesi kwe yatandikidde ne wakati ne wasemba ebireeji tekyuka. Eddoboozi lyetandise nalyo ne wakati ne wasemba. Kale nno kisoboka bulungi omuntu okukyusa era oluggi luggule. Naye lwakuba ekitakkirizibwa kwe kuva ku Qur'ani n'ogamba nze ngitadde ngenze kuyimba kuba ngenze mu birala, kubanga oba ova ku gold ng'ogenda ate ku ttaka, oba osuulawo ekirungi ogende mu kikyamu. Wallahu a'lam. Shekhe, tweyanzeege okusinziira kadde akennyini akatutwalaganyiza, naye nga okusingira ddala nsaba okkirize ku lw'abatuwuliriza, nkwebaza nnyo. Ate naawe tetujja kwogerako ng'ofudde byogera kusekankata, webale kubeera muntu musajja mutawaadha, musajja mukakkamu. Ekyo ffe tujja kyogera gwojja kikaayanako, naye tukwebaza kubanga gwe bw'oba ng'olimu byeweemanyimu ebyo bibyo byeri, naye bw'obeera wano abantu buli omu akwetaaga kukola kino n'obanga biidhinillah weewaddeyo nti ekyo kye wasoma si kikyo, olina kyesomesa bantu. Tusaba Allah atugase nabyo ffenna okutwaliza wamu. Nja kusaba ssebo Sheikh okkirize tusiibule abatuwuliriza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. High-Tech Primary School gisomera otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. High-Tech Primary School lya kisulo n'abava ewaka, lya bawala n'abalenzi, lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafiivi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo. Okuva ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu, twalayo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo, otwala mwana wo na byakwebikka, ebitabo, ekkalaamu, sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero, so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. High-Tech Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebbe, okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 76 ye High-Tech Primary School e Namulanda. www.twahira